uwezo olw'obulungi obwa ate waliwo embassy ne mugamba n'agamba yo parliament ya muvunanyizibwako n'ekyo njagala kubira owayinula omulanga ekkubo lyaffe ery'ekalule Kasangombe na Kaseke Kapeeka binyonyonyo bambi tusanga obwana obuto obuzibikira ku binya ne tubuwayo ku 10 awo ekkubo lino ery'amatuga Semuto obana bo bakolanga nyingiza yabo mpolampola naye ntuyamba bwa mulegwa gwanga tusomeseza n'olwekyo aba matuga Semuto Kapeeka nalyo binya tekisinga okunewunyisa amakuba ago ge gatwala ebintu bya Jerusalem musale eriyo industrial park Jerusalem sala akolanga anti enyiri industrial park amakolera agali na anti mu government mwe mutakoze ate ali mu government iyawa is a de facto president alina kyakola ati nze nkubulira sebo oli asula mu constituency agambe is a de facto president era emirimu gyonna bwe tolaba ba minister bagenda we baba genda mulabako ng'omuntu mulabako kulamaga balamaga bonna bagenda Kapeeka okulamaga n'olwekyo omukulu Jerusalem musale sagala kujja kulabako kubanga atusubiza bingi tonakyo lwetu gwetugana n'omukumu mu na kabeera ne mu meeting ezisuka mu 10 ukyabanondo bakabwa parliament n'asubiza ebintu bingi nerekereza netowaza mu kiko naddala eza sub counties okiko etwasemba okubeera naye lwali lwa kugombola ye Kapeeka n'atusuubiza okukola amakubo omumwonna munda n'asuubiza okutuwa amazzi masanyalaze naye ku byonna tewali na kimu kyeyatuwa n'olwekyo ffe twakwesonyiwa musajja gwe gy'oli eyo naye tukusaba ebimotoka byo bitwonoonedde amakubo gaffe alina ebimotoka bino bisino truck oba obimanyi bino ebinene nnyo ebisomba omusingi ebyabachina bisinza otwonoonera amakubo mu Nakaseke ebimotoka ebyo bisomba omusenyu gwe batunda e China wano bajja omusenyu gwa wano tutaganya okuzibula abantu China bagukolamu panels by'amataala bino ebirabirwamu n'okuzizi era Uganda yesinga okutunda omusenyu e China ne Dubai abagundi bali abawala wano waliwo ebyato ebidookinga wano option to that ng'okigaseeko Saudi Arabia UAE ne China zicompetingira nnyo omusenyu gwa Uganda kuba bali mu competition ya kuzimba bizimbe guno omusenyu gwaffe gwe gusinga okuba classified mu grade mbadde maliriza sebo mukama wange njagala kwongera okusaba bannaye bekikwatako abaagala okutwala ettaka ly'ebulema bangambye nti waliwo omukulu omwe yazaali claiminga ettaka eryo liiko abantu basukka mu 200 nedda kakati tuna gurupu z'abasatuusi nnyingi nnyo ate kati tulina n'abantu baffe basentebe b'ebyalo abatamanyi mulamwa naye abaawo babagambye musimanyi ettaka lyali lya Kabaka mbu ne balimuggyako ne lidda mu Crownland nasabye looya w'Emmengera mu chairman nali nuyise naye nesisinkanamu abalala ate mu weekend ejja bampise mu lukiiko lwa UN mu lukiiko lwa UN n'olwekyo mbakubira omulanga ab'ebulema ssentebe wamwe ajja olunaku lw'enkya mu parliament ne ttiimu yammwe tukwatagane neyo yawe Emmengo n'abo abaclaiminga okujja ofuna ettaka lyo kuba liriko ebyobugagga be baagala okwekisa waliwo olusozi lwe basimako amayinja gano agakolebwamu koolaasi n'olwekyo mbakubidde omulanga njagala kusaba omukulu President Museveni ne babaka bannanga aba palamenti tukkaanye kye twakkirizaako nga babaka ba palamenti okwongeza omusaala gw'abapoliisi ne arm officers ekibakimala twakikola naye tekinateekebwa mu nkola these arm officers and men in uniform bano bolaba abapoliisi beetaaga omusaala gwabwe gube enhanced twetaaga okubongeza ku musaala n'okubawa decent housing nze okubeera nga ndi mubaka wa palamenti mbe entitled niwakubadde bano abapoliisi batwisa bindooza profesa alabe bwe bakoze omubaka waffe ow'ebuvuma mukyala ne bamukuba bubi nnyo abo abapoliisi bamukubye bubi nnyo n'ekisinga okunewusa mutabani wa Museveni ndaba akuba kampeni n'ekitaawe Museveni ndaba akuba kampeni kiraba bakuba migo sinalabayo wa poliisi akuba mutabani wa Museveni ate sebo naye ajoga kati atambulira ddala omuboddi w'enswa n'ensanafu azibojja sebo mukama nze sebo enkuyege enjibojja enkuyege ewaffe enjibojja Jose chebade kwa sebe kuyege teukana na bade kugamaze bwe mbambo jenswa ne kuyege nzibojja saulamu olwekyo kyensembyayo profesa ngogendo nale balani mayanja
twagala okusaba omusaala gw'aba policemen and women abali mu uniform zaffe gwongezebwe ne officers omusaala nga parliament kwe twasala tewali wakimwe Museveni akola olukujjukujju olugambisa nti waliwo sente nga tusobola okufuna sente eziwa by investors foreign investors ne tutawa ba police officers nze ffe mutukuba emigga aba police mayimuliriza waliwe baali banteeza okungamba ne mbagamba muwamba jjero mulamba nze kundya mwegenda okujjanga information nagifunye naye ekiŋŋaana kuba ntunuulira wa poliisi embeera gyali because not every policeman behaves nga bano abeebuvuma bwe bakoze n'amagye noddira omubaka wa parliament mulamba n'omuyira almost battalion y'amagye nedda yabadde asabye professor eno eggwanga lyaffe fali olabyeyo nga tukuba mutabani wa Museveni anti kakati waliwo kye tuyita belated kati gwe professor nyinza okumanya professor Alusimbi yalina oba amazaalibwa ge nga siriiwo nenkamawo neŋŋamba nti professor amazaalibwa go n'oteekawo amalala netukuza nolwekyo kituluma nnyo okulaba senior officers nga mukuba ababaka ba parliament emiggo n'owala omubaka wa parliament n'okola efujo sebo neyanziza Luttwmaguzi malojjo abingi nnyo akinyalo omujuliza mutero Muhoozi w'enswa ndabo jansanafu sebo gambye nze embojje enkuyege wakati w'ensanafu n'enkuyege neyazeke professor nimusanyufu nnyo okubeera leero nga nina ejjero Luttwmaguzi yagambye mwongere kali watu oso okufanyonyola obulungi right honorable yagambye general nayongera kuyasozi kungaba ni right honorable nawe ekyajjena kirese ensonga oyo senior wange parliament era sebo mukama wange ndi musanyufu nnyo okubeera wano nawe mu studio ne professor Alusimbi n'abalala mwena njagala obe ng'omukubekubeko ng'olaba ayiwa nnyo omuliro ku bantu sanga omuwane bwanyuga muliro ki afuusa ekizi yeyogera bye bituufu kubanga ndaba nga gy'olaga wagana omuliko olesa awanire muliro wano professor oliwo NRM omusajja ensonga zayogera kubanga ndaba engeri gy'oyisoosa omuyita siniye oyagala ayiwa omuliro ku bantu nga tomunyingako wadde sebo ate professor Honorable Mayanja ky'omugamba kyetwogerako kyekimu ewe waliyo amakubo gye bazze bayisanga buli kaseera mu budget waliwo ekkubo limaze emyaka 2 sente zivaayo ono gwe yajjayo Saida Bumba ng'akyali MP abantu baba bajegewazambwe ekkubo ligenda kukolebwa ne bajjayo sente n'agamba tuzijjeyo ne bazijjayo loan tuwaze loan ne bazikosa ne baddamu ne bajjayo loan endala ne baddamu ne bajjayo loan endala okukola ekkubo eryo liva Luweero Kiwoko Butalangu bakajjayo looni emirundi ena nga mwami Museveni abaga muzijjeyo zikole ekirala kakati nga bagambye n'abantu okubasasula ababeera ku kkube kati mabegako Honorable Mayanja lwakinze nzi mukoze interjection bwe yali akajja mu parliament yagamba mutaddewo paka nga ne mugamba nti bano abasajja boyogerako ndooza tubategeera nabawo omwaka guno gwa 2023 singa gugwako ekkuba eryonga tebalikoze faktika kwe mbatandikira kwennyini ne kufero ya parliament ensonga nagirese era Honorable Tayebwa naga deputy speaker n'agamba netwayisa looni mu 10th parliament looni nga yakola ono luguudo sente zaddawa so kati olabanga waliwo oba okulumpanya sente okuzikyusa bwe zitukano zigenda mukola ekirala of course yo parliament yaza approving neza appropriating nga temugoberera gye ziraze no of course kati by then waliyo omubaka yaliyo olayo Saida Bumba ze kati olayo nange nzize chovola bamba tadde kunira atonda ala ni Mayanja okwawukana ne Bumba Bumba yalinga akuba mu ngalo nga minister nga awujja obunyama bwena alera n'afuumu amuwuzi wa bunyama bwaviirayo nga tebamukombezza tuyingize nedda ntiyembadde nkugamba nti ono baali badde beekwasa nti opposition bwe baleetayo naye olinga muwuzi wa bunyama bwabwe so kakati olwaliro special gye tutaddewo ku makubo gaffe gonna ekyamazima embeera erina okukyuka nga luli bwe kibadde
era yosobola baze nabalangidde ku fula ya parliament timwabe NRM Mwai Museveni gye walwanyira abantu nolema n'okubawa the whole district mukubera teri mu kkubo lya chorus nekana akabibi byakayite eno nakaseketali mu kkubo lyonna lya chorus timuli kana akabibi byakayite matugo kutuukiriwa alani mayanja alimba waliwo omunene omu yakola akaguudo ka chorus ka kilomita 3 yagajjawo sikava kiwoko ne kagwe kayunga anti kano ke bakatwa bakuli oli omunene wa government babugula low cost ceiling yakola yakakomya kufamu y'omunene kati nateka nkubuli eyo baliwa yetwita best way construction company naye kayo kumanya lwaki kubanga baba omwaka guno gumu okulaba nga ekuba eryo likwa naye professor lwakuba natandikidde ku nooti eri ya honorable senior basoma ne banyaba ku BTFM ze animanja sebunyo mbaka Nakasike Central abantu ba Nakasike abantu Kamulo Kito Butalangu Wachato bankwasa obunanyizibwa okutuusa eddoboozi lyabwe mu parliament era ekyamazima lyentuusa wakati mu bisomooza ebingi of course bye tumanyi naye ensonga nzituusa ensonga z'amakubo ensonga z'amalwaliro omayo honorable senior abantu baffe tulina okwongera okubalaga ekifaananyi tinsobola okujja ku mukono n'empaya y'amabugo n'ezijja ku mukono n'empaya y'emitwalo 10 oba 20 ez'omukolo n'ompita ne ku kyaki n'empaya y'obusawo bwa semmindi eno yo nteekateeka ndala kati bw'olabe amakubo nga ekkubo eriva ekiwoko okutuuka Bujumbya loko ceiling ng'alina oteekebwako as soon as possible okuva Bujumbya atuuka katale ka Mmese okuteekako kye tuyita first class malamu lwakwaliyo abakulembeze bana Mwami Museveni balondeyo Honorable Luttwmaguzi si bwe bageetaddeko mu bye bagaleese Gagadi honorable Alani Mayanja mugamba nabade nganye ebyobufuzi ebyobufuzi ogenda kulaba katemba mungi ojja kulaba ne yeripa ku kikondo ky'amasanyalaze ng'agamba nze nga leeso ulabe munegwe gwolina okusomesa abantu nti teri muntu akola kkubo ekkubo liba lya gavumenti oli okulyeteekamu nti nze ndireese mubuuze nti sebo wagijje tutage vote erivuddeko olaba sebo ndi mubaka pande ono mubaka ffe tuweebwa enkizo okusaba amakubo siba district city nefe MPs era kakati ono akimanyi nti waliwo ababa baagala okujja okwesimbawo oli najja tonnabagwe kubiraba kubawo akajja mu byobufuzi nkugambye ojja kulaba oli nga yeripane ku kikondo ky'amasanyalaze bamukubire kamera yeripe ku kiguleda nga kiyitawo kikola ekkubo naye ng'omuntu w'omutwe gwolina omusomesa nti buli woolaba tractor ng'eriko ennamba njeru oba myufu eryo liba kkubo lya gavumenti teri individual akola kkubo neyaza Honorable Luttwmaguzi ku nsonga eyo kati yensonga kitujja ku radio zino TV n'ogenda wansi okutegeeza abantu tinzombaka parliament tonneebaza kkubo eryo tonneebaza ssomero tonneebaza kikoleddwa wabula gwe kennyini gwaba weekwata mu ngalo kubanga ezo nsimbizo zammwe wa musolo mu parliament ndiyo kutuusa ddoboozi na kubateeka kuningana kuteekawo pressure naye ezo nsimbizo zammwe wa musolo nolaba bali eyo ne badyekadyeka abantu kati bali mu kulimba abantu b'ekatale ka Mmese abawo ekivumu byonna embuuze yalikoze nokaye musajja mukulu balonderera sente wazijjewa so abantu abamu naye babajja kabalaza nalowooza bamuwadde akalimu najjiro ukatukoya mukisa wali mengo soko kubiza luchiko lwa mavubuka nina wali wadu vakoza no jamu zino no naye ate tulina abantu bahulira ekituufu mubalikeba kuli emi ugantu babajja kububalaza ensonga eyo ndowooza abantu bange mugitegedde pozi n'ekirala olwaleero tulina omupiira wakati wa Kikambwe United n'Ekito United FC zo zonna ttiimu zange Kikambwe United FC ne Kito United FC tugenda sambirawo kasawo kafaawo ekamulyawo Kikamulo so nja kubasaba abawagizi ba Nakasike District Football League nga nze main sponsor
abasobola tubeeyo. Waliwo abambuuza mu tiimu z'Ebulaaya mpagiranga. Ndi musajja wa Manchester United. Saaseno. Siri wa Njovu. Siri wa Elephant. Yo tiimu ennene nnyo nakubeeriko. Naye nja kubasaba abasobola tubeereyo tiimu yaffe ezo tuziwagire ng'omubaka kubanga nasalawo okulaba nga tutumbula ebyemizannyo. Mu ngeri enjawulo nsaasirako nnyo abantu b'omunongo twafiiriddwa Nalongo Ssentogo twamuziisa awe Wakayamba mbasaasidde nnyo olw'ekitalo ekyo ekyatuguddeko. Pozi nange enakaseke tulinayo abasaatuuzi b'ettaka abantu b'entala gyawo mu Lukago Luteete ngenda kuyita olukiiko ndabe ddala ekituufu kiki tulabe nga tukinogera eddagala okumanya ani oyo ayagala okutwala ettaka ly'abantu kubanga abasaatuusi n'ababbi b'ettaka tetugenda bakkiriza mu nakaseke nga Honorable Luttwmaguzi tutugatte ffenna eddoboozi okulaba nga bano abasaatuusi tubatwala emisinde. Abantu b'e Wakataama, abantu b'e Kakoola, abantu b'omu Kito, pulirayo era omuntu abazoganye eyo omubbi w'ettaka naye ng'omubaka nja kuba mbatuukako nja kuyita olukiiko mu bwangu ddala tulabe nga ensonga ezo tuzoogerako. Ekirala, Profesa Nzikiriza ndabula abakyala. Waliwo piiru eziri ku market, black market. Eziyitibwa one month pill. Simanyi Chinese pill. Zatandise okutta abakyala. Era lipooti eri mu Daily Monitor. So abakyala pills ezo eza one month pill ziri ku black market. Black market kitegeeza za kukutula bagenda kugamba nti nga atali qualified doctor. No. Ekigambo ekyo kijja waki okulaba nti pills ezivudde ku. Of course. Ne National Drug Authority. Yavuddeyo n'erabula. Yes, yavuddeyo n'erabula abantu. Bw'alayisi. Ne Minister of Health. No, ekizaagaza abakyala kuba yoogimira omulundi gumu omwezi. Si bino ebya buli lunaku. Kubamira epeke emu omwezi. Omira 12 omwaka. So kati ndowooza olaba kyova abakyala baziddukirako nnyo. Naye siyinza butabalabula nga nze omukulembeze okulaba nga mubeera beegendereza. Ekirala abapoliisi Honorable Luttwmaguzi nange mu Parliament tulwana okubongeza naye ate ebikolwa byammwe bye mukola bituleetera okwenyamira. Abatono nnyo baba bawadde order kukangavvulamu bagita excessive force. Polisi gye beekozesezza amanyi amagere. Kati nno ng'okyali ku ekyo ekya excessive energy oba excessive force gye bakozesa. Kati ate waliwo n'omuze ogw'okukwata abaana ba booda saawa emu kitundu. Simisana yabakwata kiro obadde ludda omuntu wa booda y'omu ku bantu abasinga obutagobera biragiro. Tetugaanyi naye lwaki abapoliisi babakwatira mu buzikizazikira bojja kyegendereze babeera sayidi mu kazi babeekwekera bwekwekerezi ne mujjangu omwo nga yeekwesekwese ate bakwata wakati w'essaawa emu ey'ekiro n'emu kitundu ku bbiri. Waawo kati twebuuza lwaki mubakwata kiro? Waba omukwata obudo bwe poliisi ebajja omutwalayo tajja kuyimirirwa ajja kusulayo okuwa ssente. Ogenda olaba bali mu bijaketi bambi begayirira ogenda olaba akwata mu nsaawa agyemu ekyebiri agyemu ekyesatu ombe bambi omusajja zakoze akaseera ako. So mu mbeera eyo IGP abapoliisi ensonga eyo mugingiremu abaana bafe ababuda mubaleke Luttwmaguzi muna UN mwamazini musa ku Uganda kazito okakananga president we yakkiriza okola etteeka lidde wammwe yalabye ebintu ebiri mu ssente emisaala gy'abakozi abantu namwe bennyini bavuka ba parliament kasente kagenda kubakaisa lwaki kitugenda kukoma ba Uganda. Kati njagala kwebaza n'okwebaza Honorable Mayanja olina okusoma ekitundu ky'ovaamu ekyenakaseke bwe kifaanana. Ekisoma dda abantu beeyo si bajjega. Ojja kulaba gurupu ezijja ezeeteeka ku makubo g'ogamba ebyo bingi ojja kwongera okubiraba naye gwe somesa abantu nti gw'olaba yeetadde ku kkubo mubuuzi ozijje ku vooti kinkozi ezo watuwaddeyo ssente meka ez'ekkubo ajja kwetaaga. Yataddewo pulesa yayiyewo omubiri ogulanga gavumenti ng'agiwawo atya ngaani ongono mulinzi kati ali mu Kampala alagidde abatuuze kutu netusimba ebitooke ono sipaaya yateeka ku social media kati bagenda gakola kakati sebo sipaaya si yetaye bwe yayogedde mu Parliament mubadde mulaba ku social media tebagakolera ku social media bwe kubiriza abantu twabeerawo ekkuba erikolebwa basente bebeero suwano baparticipatinge
ennaku ezo ndi vice chairperson w'akakiiko aka Park Local Government twalonza amakubo 10 ge tugenda okulondoolako ensaasaanya ya gavumenti okuba gakolebwa bulungi oba bubi. Naye nagambye Kaawowo Nakaseke ekkubo lya ttimu na Lugogo tugenda nze sijja na kubaako kubalirambula sijja kwekwaza naye ttimu gye ngendo sindika ijoko either bo kubeerawo n'omulimu gwawe wakagobesa bakawo 15 ku mirimu ekyo tukiwanira ati nze sikiwanira bano bagenda komiti yo tekubulya naye no bewaffe mbabuuliddeko baleme kwekwasa nga bajja bakola lipooti ekubanga kati fe parliament gundi komiti yange eriko abava mu office ya auditor general nga bagenda bawa recommendation ne yafe ya parliament nti kyekiro wamanga nga nabali bajja bakola evaluation n'olwekyo aboku district ye Nakaseke mukyala Kaawo lambule ekkubo lino Timuna Lugogo werikolebwa embeera yonna lipooti ejja kuva nze abange embabuli omisana era nze chairperson w'akakiiko asinga okuba very flexible kulambula nze agamu sibaako naddala gewaffe sijja kubaako newe bakunywa ku kkubo Timuna Lugogo ebisigalidde sente zo bazitwala yeri Bakaawo ne bakyekola bano banoonye evaluation sente amakubo agakolebwa ku district gajjamu sente zasindikibwayo gajjamu bwaki we bakola ennaku zino ekkubo balikola ne limala weeks 2 ne lifa ennaku zo tulina bayingirira naye nga tobaawula n'abakozi ba ngoma nga yingirira naye nga tomwawula na drum maker drum zimeka engoma tebako buyigirizibwa ati engoma yokolesa art naye nozayingirira nga alibyo ko katali tadde nako mukutu nga abakalubiriza no bakalubiriza ne mwejjusa lwaji yalibera yona n'olekyo sebo ekyo nkikwese mukulwala ni mayanja mulondoola amakuba naye musinge kubiriza nnyo beero sinte kuba siri MP ne bana baba bajja ab'ebyobufuzi ng'omusanze yeeberese ku kiguledo oba kyetiume gwekyo tofaayo mugambe nti weekubye n'ekifaananyi okiteeke ku social media naye nga ssentebe weero si wano omukubiriza omulala so profesa ngenda kumulamwa njagala waliwo omukwano gwono nalebo kinobere weekibuku ali wali Kawempe Community School of Health Science angambye nabira nnyo profesa bawuliza nnyo programu yaffe chairman w'ekapeeka mukulu Senfuma sebagaine yali mukutuliza mukulu Nsamba Mubaraka Kirinnya Masaka Kirimya Masaka sebo tukumiddeko nnyo musomesa Kiguno emifunya ne mukulu kabaka w'abalundi ekoko gwa abalundi tebaba ne kabaka baba n'omumbe w'abalundi bamuyita mumbere abakonjo bamuyita omumbere abalundi wabo abeera ebulundi bamuyita batya tetumayiwe muyita naye kabaka ab'omu wa Buganda tumanyewo Majambere yabafuganga e Rwanda awo Majambere w'abalundi kiteekerawo n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka Mukulu Mulima ku Mukono International Learning Center sebo naye webale utava ku Radio Beat omwami omu agambye wano wa Katale zone Katale ward nkuzongere village waliyese muto tinabo baba tuteke ettaka lyabwe bali kusima mu bya bugagga kakati ojja kunoonyako nesoko ononye kwa RDC yaliko wano mukulu wabata kuyambye ojje nkuyambe nange nja kuba nkuyamba kulwa kubanti wiki ejja kuba ngenda mu kikolwa UN bampisi kati bino byogeddeko professor njagala kwebazanya ababaka ba parliament ogwaffe twagukola ne gugwa ne wakubadde ndi member wa UN ze siwagira bisiyaga ate waliwo ne human rights west fe twagendako n'omubaka omu bamuyitawo nalebo musira weyembale n'ayambala ekijaketi ekyeru ndowooza mutera omulaba asienini nga bamulagane ku mikutu ono alwanyisa ennyo gundi ateekawo ne fulaga ya Uganda omusajja ow'amaanyi waati onalebo musira n'ayambala ekijaketi ekyeru nga kiriko no homosexuality ondole ezidyamu bamuleeta emisindo okuyingira mu Uganda House ne bamugamba mu America New York ne bamugamba rights zo zirina we zikomala tozi ebyobulimi byonna bifudde tewali kyo kyakwatako n'olaba nti kitambula ensonga lwaki olaba nze njawukanako n'ababaka abalala nti we mbanzize wano ne wakubadde ndi opposition nze sikiŋŋaanisa kusabira wa poliisi kumwongeza musala na kusula bulungi n'ow'amagye nera ffe tutera nnyo okubagamba nga tuli president Kyagulanyi we are not your enemies we are fighting for you a smaller group of people has eaten all resources of your country olwaliro omukulu Museveni alaga nti alwanyisa obukenuzi mu ggwanga negenda olaba bali kubba ebyobugagga by'omutaka eby'eggwanga emubende
Kasanda otuke Karamoja so kama ndikino kyetwatwala mu kimondo wa president basugasa yinige kyate kinatuka twabagamba nti mwami Museveni tasobola kuteekako mukono lwaki kakati bwaliwa UN obimanyi bulungi kifeeri ffe tumanyi abasiyazi be bafuga buli kitongole kyonna ekyensi kyomanyi biri eby'Amerika biri eby'amaanyi byonna eby'Amerika oba bya Bungereza oba byawa era ffe wano mu Uganda twali tumugaite tulina amateeka gaffe agakangavula omusazi agaliwo nga gamala kati gwe nakitumbula kuba banoonya nnyo gye bayita chief politics nti bw'oleeta kino ojja kajinga headlines ozinza okuba negative ne tumugamba amateeka agaliwo tugakozesa okukwata abasiyazi ne bemukwatanga abasiyazi muteekeewo okujjako kyeneegombye Museveni kyayogeddeko ng'ayogera eri parliament yagambye muteekeewo ze bayita rehabilitation centers ezigenda okuddabula bano abaana bakoleddwako abasiyazi n'abagamba okuvaamu omuzoogo nga muba rehabilitating ate muba don't criminalize them but bana abavuddeyo nenga mubasomesa ate abatavuddeyo tukola tuba abatavuddeyo government erinawo amateeka amalala gesobola okukozesa ne bakwata kati bano ne bakireeta ne tubatunulira kubanga ffe omulimu gwaffe nga parliament gwali gwa kusunsula tteeka tuli mukwasa mutumuwadde omugwa yeetu mulaga mutumuwadde omugwa yeetu era kakati olutalo lwalinawo alina ku sipiika wa parliament ati kati nze yagambe bwenzija n'opita lwaitona nkusunsulira ensonga olutalo lwakyalulina ku sipiika wa parliament Anita Amongo bw'olaba akwata bano ba ministers ku by'amabaati naye ffe twakugamba nti si buli gwakwata ku mabaati nti yabba amabaati galiko omubbi omu abantu bagabambuludde ku nyumba zaabwe anti kyenkugamba amabaati galiko omubbi omu gwe mbuulira ani ali omubbi ono gwe bakwatanga agatunda aba iso ne bagula amabaati ku minister oli ne bamugamba muzeeyi amabaati go gagano bamusaba ssente naziba ne bagenda ne bagagula ne bagamuleetera kati ono minister ne bamuinforminga nti musajja we yakuwa omulimu bamutegeezezzaako amabaati ogatunda kati kyeyakola buli yali asabyeko ku bbaati oba walisaba mu 2 beka n'atandika okugamba gundi mutwalira nga bayita PAO era nze najja nenkugamba nti nze mube basiriwaza nze nasaba ku nkumbi ne bampa omutwalo gumu oluvannyuma ne bagungobako mbusiwagira Museveni era nze bo lipooti gyeri bino bye twogera n'aba office of the prime minister batulizanya singa tuliza programu yaffe yenabbanja wasaba enkumbi naye nga tannajja ndoza mu office nga tannajja mu office yali azze ne bagamba kati mbadde nkugamba nti tebanteeka mu politics nti sipiika wa parliament yatutte obubaati ba miliyoni 4 nanti nze nkubuulira nze tonteeka nze nsooka kukugamba sipiika parliament Anita Amongo naamumanyi olunaku agaba miliyoni n'ezisukka mu 10 anti nze nkugambe simanyi nange ne MP naye sipiika aba ne bajeti ye sigitululamu tanyigira awo bulago nje situla mu budget ya sipiika naye nkugambye nti agaba miliyoni nawe okimanyi n'Olungereza lugamba all men are equal but some people all MPs are equal but some MPs are more equal than others nje tonsiriwa janti speaker parliament yabyo obwati anti yembadde nkulaga tonsiriwa kunsiwa janti prime minister nabbanja yabyo obwati bwa miliyoni anti kyenyonyo kyegenda okunyonyola olikyakyola kunsiwa janti kasajja omu kubasinga obugagga mu Uganda tukubaa anti kyembadde nkugamba wamala okudistributinga receipts receipts nekitandiko era nze twabagamba nti Kabeka Dagone yafuna amabaati bwabanga amabaati yagagabira community ng'ogyeko ababaka abamu abagateeka ku biyumba byabwe eby'embizzi oyo naye aba akwenda ne kituutu oba wateeka ku kiyumba ky'embizzi anti nkugamba oba wagajjako oba ofuuse kalupiti noono nandutu eyali agaserekeseza emizigo gye kakati abo balina okwennyonnyolako naye bino omukulu Museveni byatuddako ku diversion lwaki baleeta ekintu ky'amabaati kino nze nga lekikyalawo mwami Museveni is good at diversion twali parliament etuuse ku kintu ky'NSSF kati gwe nakubuulirako nti obubaati buno bwe tunoonyerezaako obwatwalibwa bwa miliyoni 2.5 buli mu bukadde 2 babajetinga amabaati ga biliyoni 3 naye gano amabaati agabbibwa ge tuyita agabbibwa abali mu tulo agatwalibwa alleged agatwalibwa ga miliyoni 2.5
200 mweyo office of the prime minister mwali mwe esente z'okugula embuzi ezisuka mu 30 billion ezali ukada 3.8 wawuli akazoogerako naye nga bagulako bubiri omanyi omukulu omwe yakufuna contract y'embuzi eyo asimumanyi kakati munene ajja kunyiga obulago kakati waliwo omukulu omu eyegabira contract y'okugulira kalamoja akawunga bamwa more than 40 billions kalamoja mwagifudde kyakufuna anti kyembadde nkugamba nti office of the prime minister bano bagiteekawo nga gwe mukutu gwabwe gwe babbira mu ssente muli project ezitula mu ssente naye ngo Ssabasolooza muhakanizi nga yamugambako nti ekintu ekiri eno kiwunya era njagala ntandika okukirinda naye nga ye yagambye yawaayo report kati ffe twakiraba nti mwami Museveni bw'alaba nti palamenti egguse ku kintu ky'NSSF ekyabbibwamu biliyoni 19 1.9 trillions trillioni ye biliyoni 10 ye trillioni nambe 1.9 trillion trillioni emu mu biliyoni 9 nga tuzituuseeko NSSF mu sente bwezityo ye ATM y'abanene wano mu ggwanga ze sente ze beegabira okugula ebibanja by'abantu ne beegabira mu Uganda yonna sente z'olaba bazanyiramu zirimu NSSF kakati bwe baleeta oba wakuba nti mwe temugobera singa muba mugoberedde obuwala obwajja obubiri mu palamenti mu kakiiko ke NSSF nga tunoonyereza abaani TV babalaga abakyala bajja waliwo abakyala n'obuwala buwala obutoototo ne bugamba nti ffe mwami Museveni yatugere tujjange tubaako ne kyetwogera ebyo gwe kikulikotibaaligidde ddala kakati lwali tutuuse ku kinyusi ky'NSSF naye okumanya abasajja bano bagezi era nakkiriza abasajja bano nga bagamba otufuga emyaka 10 bayinza ogifuga bwetulwa temulimu ne batujja ku kintu kya triliyoni namba mu biliyoni 9 ne batujja ku kintu ekyobubaati obw'emiliyoni 2.5 era for the first time nendaba olupapula lwa kakati ekyamazima bw'otunulira eno yali supplementary budget ya biliyoni ndoza zali 3.9 mwalimu ogula embuzi n'ebyo by'amabaati embuzi mu mujugula obukadde 8 zitulwa ate olumala ogikuwa wano ekiro linajjo linakikujjako ku mitwalo 5 linajja n'agikutwala kati ebifaananyi bikukutte embuzi ekuweereddwa ekiro linajja n'agikujjako ku mitwalo 5 ebyo biri mu Uganda wano mu Uganda yaffe naye ebyo byonna oli ayinza okugiraba nga diversion weewaawo nga buli 10 kya munnansi buli 10 kya mwi wa musolo tulina okinoonya gye kiri ti buli muntu yenna avunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba naye ate bw'oba otunuulidde kankubuulire wakati ng'amabaati gagenda mu maaso waliwo abakulu supplementary budget Luttwmaguzi gye bali mu abasajja gye bali mu kuleeta kufulo ya palamenti ya 2.9 trillions 2.9 trillions era ennaku ezo twakomba kwerima naye ng'omanyi supplementary sente zeesaba mwami Museveni State House eyagalayo 230.5 billion mbuza welfare muno mugambe welfare omanyi kyekitegeeza obuwumbi 2.3 welfare omanyi kyekitegeeza mu maka welfare ndoza mu nju awaka okulyako bantu bazze kunywa ku kakyayi welfare obuwumbi bakugambe nyongereza obuwumbi 2.3 mu maka g'omuntu omu ne mukazi we basajja bano beyagalidde bagamba olumala oziisa mwe muzijjayo kimugendayo ekirombo okugjako ogamba ngaani abakungu mwemuli mu gavumenti baga abakungu ba gavumenti bagendayo ekyo ekikulu nze nkubuulira kiri mu giraasi ekyokufulo ya palamenti supplementary budget gye baleeta erimu okuwa atyaka Sugar Factory etafulumyanga yadde wafuye sukaali atyaka oli mukyala mitanga Amina yagalawo information bakireeta mu komiti yaffe ya finance obumbi basaba 2 mu meka ziri 3 obumbi 3 obumbi 3 mu 2 akawumbi kalimu miliyoni 10
abasaba obuwumbi bisatu naye akawumbi ka miliyoni 10 naye nga kampuni gye baleeta mu komiti yaffe ya finance ati akasuga factory yaggalawo dda ati yaggalawo ekizibu kye nafunye olwaleero azajjano beyagalidde mu Uganda muwanda muliro factory esukali ali ku buseere bazze baganja ekyasuula kampuni tugize engulu kibiki ekyo nedda yaggalawo mbu ebikajjo babyokya naye ate si honorable Allen Mayanja kyalina okumanya si gwe mulundi ogusoose okusabira kampuni eyo era mulina okumanya nti oyo omukyalo oyo akolera ali kuba kampuni olwaleero olijanyinza oyita diversion wakati mu dairema gye tulimu tuli ku byobubaati biliyoni 39 weewaawo nga nazo zeetaagisa naye ate waliwo trillions eziri mu kuleetebwa ku fulo ya palamenti sebo naffe twagaana era ono kyalina okwongerako basabye n'endala 600 billion era ziri omwo classified. So kakati kyengezako okulaga nti kati bw'otunuulira bino simanya kugenda kuzimba ne basaba 86 billion kugenda kuzimba Commonwealth resort 86 kampuni ya muntu sekino kuzimbayo conference center simanya kukyaliza mu bagenyi nenga palamenti yamwe yeeganya okukibaddewo kakati bino byonna gy'emivuyo gino olwagye tutunuulira kati nze njikuteera ku mmeeza olabe 39 billion versus 230 for State House supplementary versus 302 billion for Achaka factory simaya omubbi abamubbi wa bakabalagala so kati nze kyengeza bonna ngandi bafudde ku mubbi wa kabalagala bavudde ku wenti of course bonna babbi mubbi abamubbi naye kati sokolo wa kabalagala naye ate wali wajja okujja kubuzebuze ng'alina ekinene omugabo omunene gwali mu kudduka nagwo bw'otunuulire kali otunuulire kabalagala naye nga waliwo ali mu kubba golodi so kati olwaleero wa golodi wakabalagala oba omukuba ku mukono naate waliwo nali mu kutwala zino so naye ng'ate kati kankubuulire tuli mu kye tuyita ministerial policy statements mu kuteekerateekera ministries ez'enjawulo okusinziiranga oba oliawo bajeti bwenaafuluma kati kankubuulire mu State House mu ministerial policy statement twabadde tunuulira ku fulo ya parliament wiiki eno yennyini gye tuli mu kufundikira State House yokka State House vote 001 office of the president office of the president yatutte 250 billion office of the president kyokka ate waliwo vote 002 State House waliwo office ya president ne State House byawukana bitya siniyona ajja kutunyonnyola Luttwamaguzi simusiganye kutunyonnyola ekintu ajja kuteekamu waliwo State House obugundi bungi nnyo waliwo State House ne office ya president waliwo ne office of the president zitula wamu sebo njawufu vote 001 office of the president office ya president otugenda kujja oginnyonnyola office ya president ne State House vote 002 State House eyo yatutte obuwumbi 4 eyo netwala zaayo 421 billion kati State House ge maka g'omukulembeze office of the president egattamu ebitongole n'ebyomereza abaani naye kulaga State House yokka yatutte 421 billion era ze zagenze mu budget committee okusinziira ku recommendation ezakoleddwa wakati mu kusika omuguwa eno vote zino zayise wakati mu kusika omuguwa of course zagenze eri mu budget committee naye ffeno nga tuzitunulira ku fulo ya parliament twagambye zino ensimbi eziweebwa omukulu agenda agabe simanye ezo ez'okugaba muzikimayo ekiro abazisimayo nze siriimu abazisimayo bazisima naye nze mwabo siriimu ekirombo muyisinganya naye nga mu byonna kyengezaako okulaga gwoba okyali ku buno naye tunuulira ne bino office of the prime minister yokka yagenzeemu jason 100 and something billion naye kyokka yo office of the president State House
yatutte ekinene naye ng'ezaagenze mu office of the prime minister atono kyokka omwo mwe muli office zo z'owulira ez'ebigwa bitalaze mwe mugwa Kalamuga awasinga ogwa ebingi ate wagenze entono mwe mugwa Luweero bala disi bonna bali basasulira kyokka eri we wagenze okunene omanye ffe abantu batusindika mu palamenti abantu okujja bibabuulira nga bwe biri waliyo luli abaaliyo nga tebabibabuulira kati bino mubitegeere kyokka Ministry of Education bagisaze budget 80%. Bagireka no 20%. 80% budget cut mu ministry. Ani aleta proposals zino? Of course, era ziretebwa ba ministers. Ne ziretebwa ku floor ya parliament wakati mu kusika omuguwa. Era nze kenyini nasituse n'engamba bannange. Kiki ekigenda maaso? Oyinza otya okungamba gwe gavumenti omwana wa UPE omwaka mulamba mbwowaayo omutwalo gumu professor kino kiwunya ali bagenda kuwa omutwalo omwaka mulamba ng'ali gwa gavumenti ewaayo omutwalo gumu ku ssomero eri omwana owa UPE bukola ekigwakulya omwaka mulamba newaayo emitwalo 4 buli mwana owa secondary buli mwana owa USE wa senior one universal secondary education emuwerayo emitwalo 4 omwaka mulamba zikola kizo Bubazi waita bagamba zino zigenda kola bwe kiti bintu kwegamba welfare y'abaana kwegamba okulya bwe bityo katugeze tubale mu mutwalo mwana bajja kulya omwaka mulamba abajja kulya buli lunaku jukira tamu ziri 3 tebereza omwana buli lunaku era mu East Africa Uganda yeri emabega mu kuwaayo esente entono okusinziira ku mawanga gonna gatwetoolodde nga nsituka n'engamba bana ekitone nnyo omwana ekitone nnyo gavumenti yandibadde ewaayo emitwalo 8 buli mwaka buli muyizi gwe yandi mu spending gwe yandiwadde ekitone nnyo omwana bagenda kulya kibuli ttamu gwe buli lunaku tebereza omwana alina okulya kawunga omwana alina okunywa obugi omwana alina kuliko ekijanjaalo byonna ebirina okuyitira nga ebijanjaalo n'ekyoka ziryoko byonna naye ziri buli guli omutwalo naye nga zino sente singa oli n'abaana 6 mu primary school ebamu omutwalo gumugumu baba bamuwadde miliyoni babadde miliyoni meka 6 naye nga gwezo sente ziraba zisobola okuyimirizaawo essomero baleeta buli mwana yensonga lwaki amasomero gasanga gonna gagudde ng'amasomero tegakyasobola kutambula kakati ne tugamba abasomesa baffe bongezebwe ku sente mwenga muli mu kuzeeyongeza eno abasomesa bongezebwe ku sente kyokka nga tukyalwanira ne ba artist teachers okwongezebwa sente naye ne bali abasayansi nabo benyini gavumenti beyekomitingako nabo eremedde nakaseke kati emyezi bali mu 3 abasayansi ate bali mu 100 baba ati babasasula buli obusente bwabwe obutono naye zino ze basuubiza abasayansi tebazirabako era namala kuba nduulu ku floor ya parliament minisitule y'ensimbi neweereza 1.6 billion ekibuga ky'eggwanga ye State House yasabye biliyoni meka supplementary yasabye 230 omuntu omu Museveni asaba biliyoni 2.3 era ekibuga ky'eggwanga akiwa buwumbi 6 muba mulaba kwega abasijja bano batutuusikyo olumu obeera mu ggwanga niwe bujja oba abantu abali mu ggwanga lino baabaki singa mwenna musenguka waki ne mugendako ekkongo ne mutulekamu abatonotono omuntu omu asabidde amaka ga State House obuwumbi 2.3 naye ekibuga ky'eggwanga akiwadde just welfare manche kunywa mukacyayi mayanja ze muweya wetana edeka ez'amafuta naye ekibuga ky'eggwanga ekiramba n'akisabira obuwumbi 6 kuzibikira bingi si kukola ngulu ate okuzibikira ekinyo oba okola kyo oba okola kuzibikira bingi oba amakubo g'omu Kampala tegakyaliko byogamba lyotalina kukola nebo dibikire ekituli ogenda okwekanga nga tewali stretch endala eriko olina ogikolera bukozi omuntu omu amaka ga State House n'agasabira obuwumbi
mwasa Kampala ekibuga ekiramba ekyeggwanga kyo n'akiwa obuwumbi 6 ne mukuba mu ngalo niye otemukuba mu ngalo kubanga abakikulira babadde bali anti kakati nze mbadde nkugamba nti muganye okutegeera lwaki Uganda efaanana nga bwefaanana. Uganda efaanana nga bwefaanana si lwakuba nti sente teziriiwo naye mwe mwakkiriza buli kintu kyonna kiyingizaamu mwami Museveni n'abantu b'aboolubatu be batutte sente zaffe ez'eggwanga. Kati njagala kuba twagambanga abantu emabegako eri nga mukuba mu ngalo. President Museveni walinga atambula mu bitundu bya Uganda bamuyitanga Saabalwanyi. Ojjukira era ne tubabuuza Saabalwanyi alwana naki? Alwana ddentalo kituufu tezimu tezina wanguba. Tosobola kukwata sente za ggwanga n'ozitwala e Congo, esente z'eggwanga n'ogenda e Sudan olwana entalo, esente za Uganda n'ozikwata oli mu Angola olwana ntalo. Kiri eky'okuzimba e Congo oluguudo kyawalimu okutegeera. Yo e Congo ozimbayo otya oluguudo nga n'ekibuga ky'eggwanga. Yalabanga waliwo Bannayuganda bajja okutwala ebyamaguzi. Bani Bannayuganda bajjayo ebyo. These are the same people bano bennyini balina contracts zaabwe Congo. Nga bajjayo golodi waabwe nabiki. Omanyi sente Congo zeetubanja lw'ababbi ababbayo. Luli baatubanja tuliyoni 9. Ekyasooka omusango gwatuuka mu etuliyoni 9. Ani agenda ozisasula? Mwami Museveni agenda tunda nte ezo zisasula. Museveni ayogerako n'agamba nti emabegako yasasulako ku bbanja. Basasulako. Era abamu temwewuunya lwaki tulina deficit mu services. Yasasulako ku bbanja lya Congo nga IMF emugambye Sseruganda asasula mangu sente ezo. Kwe kuyita wano Sekedi. Yamuyita inamuyita namugamba sebo nkwegayidde nnyo taata ne kantandike n'okukola amakubo e Congo bano beebafu. Baba Uganda bebafu ekubuliri muri okka ati kugwa kirimu okugamba nti kola makubo Congo tekitegeeza nti akola limu nga bola banna wakati bana Uganda abagenda okujja gonja e Congo eyo nezza mpa ya abantu bola bawana abasaba nti mutukolere amakubo ge Congo tutwala yo okunonyeza kwalaga mutelevu nti bayikubo baliyeta ati bani okunonyereza kw'abani these are the same people abajja golodi waabwe Congo ababba Congo ne tusasula nkugambye tukyabanjibwa sente ez'ababbe Congo naye mwami Museveni alina powers yali akutte n'akugamba nti gundi ne gundi muleete ebyemwabbe Congo tusasule era profesa gogo bataddeko omusolo basasule the same people so kakati bwe muba mwogera ekimanyi era tukyali bubi kubanga so many people are still sleeping twagamba mukulu Museveni tine gwanga si makaago line gwanga si kampuni yo ne bwe mbanze mubaka wa parliament wali mu parliament si makaagange parliament mwembeera oba kampuni yange naye abantu babaleese ebirowoozo byabwe mbiwuliriza kati njagala kuwa ekyokulabira ku kitono nnyo omanyi golo lyava mu Uganda obugagga obumulimu sente nga tufuna golodi waffe avaamu obukadde tutwala obukadde bwa dola kibumeka bwagamba mu 8 buli 5 $500 million obuva mu golodi wabani abayi wali babuuza nti sente z'omusolo tunaje tugula anti tebaliwa musolo manyi banyini golodi oyo gende ekasanda wali ekamalembe simanyi wewe waffe kasanda olaba abamusima mu kiromba olaba abamusima eno bali kuwabu bati obo bati tukulina naye wa golodi atwala $500 million atasasula na musolo n'akwata omuntu omubbi omunene osooka kwata batono anze kakati fete tugana kwata mubbi yenna naye mwawulengawo diversion n'okwata ababbi nze nakuwulira mu Uganda tewali akusobola kukwata ababbi kubanga ababbi tebasobola kukwata ababbi bannaabwe buli gwokwatako abootaboota kati gwenze nkugambye nti mu Uganda temuli asobola kukwata mubbi kubanga obubbi kati sekalikya era gwe gwenda n'otunuulya ebiseera ebisinga mugenda ne mulaba abasajja bano nga bafudde bwe baba bafudde nga babateeka mu byelikopita ekolola otwala emirambo gyabwe mu nsiko eyo gye bava bwe mutandika okulaba nti baali muzise mu lujja anti kyenkugambye nti mubategeera babatwala mu byelikopita wano kolo gwe kyenkubuuza gwe ng'abeera mu Uganda gwe lwaki olowooza buli munene wa gavumenti afaafiira bweru wa ggwanga mu ddwaliro ly'ebweru ebyokwerinda mu malwaliro gawano si birungi abasawo bayinza okubagulirira abantu bamukuba akayisa akatyama ebyokwerinda byosebo byolina okuleka bibeere mumatigo abasawo besiga nze mbesiga naye tebalina bikozesebwa mbesiga era bontwale ow'omusawo wange oba walise muto omusawo oba kapeeka wate bamuleetedde minisita
Oyo bulamu amaze emyezi 3 tamujjanjaba. No, I don't care. Nakugambye omusawo, omukulu wa police, omukulu wa maje, omusomesa, abo those are patriots of Uganda. Botunulya kye bafuna. Onona lebo manyi obadde omugamba takubudde mwogera ku sente zaffe. Fe parliament batusala omusaala. Mwami Museveni, omanyi kati Museveni ateekawo nga punching bag. Buli kyagira ne yeekweka mu parliament. E parliament batusala omusaala 5%. Lutubadde tufuna milioni 6 ng'omusaala. Ne bagusalako 5%. Bakibabulidde lunalaba wamawulire nga awandiika wa New Vision ng'agamba mbu MPs separate receipt to increase their salary. Lesi nalaba wamawulire nga awandiika MPs separate receipt to reduce their salary. Omusaala gwamwe kiri kuliko kimwe mwegerekera omusaala. Nedda nkugambe baatusaze omusaala. Mujja kutulera mu gweddi. Ate tutya. Kubanga omukulu Mwami Museveni akugamba mu parliament y'ekizibu ky'eggwanga. Parliament si y'ekizibu ky'eggwanga. Mwami Museveni mwenyini ky'ekizibu ky'eggwanga. Expenditure zanya balivinga mu Luxury. Kati olwaleero yayisa ababaka bafa ba parliament. Nze mbakkiriza ne bagenda okuliza president wanga benaale kololo nze sirira mubaka bwe nvumira agenda ng'awuliriza president we nga nange bwe ngeri wa president wange Kyagulanyi siraba muntu lwaki kakati bw'oba ogenze ng'osinkana ababaka ba parliament bakuwadde ebirowoozo nti sibo Mwami Museveni kendeeza ku kwejalabya kw'oli mutobeera mu Amerika otambula n'emmotoka nkaaga kati Mwami Museveni ye ne mutabani we bokka be bakkirizibwa okukola campaign. Omutabani ali mu Western Uganda mukimanyi agamba mbu taata amutumye mbu kimanyi mbu atambuze projects ne taata ali eno awudisa ba Northern Uganda mbu alwanyisa bwavu bwa plantize for the last 4 days kakati MK ayolebwe polisi anti njagala mukulu Museveni ayole mutabani we polisi yeyola bishwe kabana yola mutabani wa mukulu ngazeyo nga wayola Nyanzi nomba amagulu noga kutula nga wayodde onalebo webuvuma Honorable Susan ile bambanga majega mukwana. Yo oza abaye tubasoma Bible. Ate etya. Ebagamba ile bagezigezi gibi arabye musu. Anti kakati. Olenga ndo mukulu ajango yola. Kakati nkugamba. Bwe muba mutaddewo politics or injustice. Ngegwanga mulizimbide ku injustice obugaga bonna mwe mubweddiza obwegwanga. Emirimu gy'eggwanga mwe namwe gyeddiza. Bananse babavaayo okukuba campaign nga mubakwata oba mubatugumbula mubatta. Ogwo enyumba y'obo gizimbye ku musingi gwagulugulu obo gitadde ku musenyu. Kwanze nze ne bwabeera mutabani wa Museveni nga akuba campaign ne bamuleka. Ne Kyagulanyi n'omuleka akube campaign ze. N'ababaka ba parliament n'obaleka. I don't have any problem with that. Naye gw'ogambye nti gwe Museveni ne mutabani wa Muhoozi mwe kamulino tambula mu ggwanga. Sibo n'omutabani bamuwadde ekimoloka ekiringa kitoyi. Naye kyatambula nakyo ne bamuwadde yeewadde kubanga alina obusobozi obwo. Abwewaati ngani? Akolanga is a serving military officer. Am officer. Sebabasasula. Anti kati ne tulabe ne am officer omulala atandika okwetooloola eggwanga. Ngaliko n'ekimoloka kya toyi kyatambula nakyo n'abamukuma Museveni nabo baba. Tugamba nti era kyembadde nkugamba diversion zezo nga zizze. Please reduce luxuries. Okwejalabya olina ebibinja byewalonda okuwa amagezi naye nga guwagamba gwolitika habulwa towabulwa. Bonna babeera wali eriwe bati bakubira mu leti buhabulwa. Anti oli yeti buhabulwa ne mu lulimi lwa bagamba tekahabulwa. Akaki. Tawabulwa. Tawabulwa. Ne alonza abawabuzi n'ababeera. Nobeera ne district kakati ono agenda kugamba. Tuna constituency endala ze bagenda okuteekawo empya. Abawabuzi bagenda okukwata omulimu gw'obuwabuzi. Tulina constituency endala ze bagenda okuteekawo empya. Yagana ze kubuulira balese constituency 20 constituencies bagenda oteekawo ezibagenda okuliyetinga mu parliament mungere abakaba parliament yes 20 no siba abiri bokka kubanga waliwo aba district waliwo na omukyala wa district kakati bw'obanga olaba bannansi bali ku kisenge obabinisa omusolo muyitirivu n'oteekawo amalwaliro temuli ddagala naye nga ssente tuzikuwa n'oteekawo ebitongole bya UNRAS Ministry of Works naye nga amakubo gonna mafu kubanse wali badde mutukotogera wano mu Buganda kuba tetwaba wabululu omukulu bwe yava mu kalulu temwawuliranga bigambo bye baayogeranga abasajja nga tuvudde mu kalulu bagambanga nti wano tebagenda kubaako kye batukolera kuba tituwadde bakyogera yes ne tukkiriza ne tugamba pulezidenti abeera wa bonna abakulonze n'abatakulonze nze era sebo bonsanga nga ndi mbaka palamenti
nze sobola goba mubaka wa parliament kuba ndi mubaka wa parliament ngoba omuntu w'enaale mu office yange. I am your leader ya dete wanoda kakati n'olwekyo sebo tusaba mukulu Museveni eggwanga liri bubi kuba kululwo ne banno be waleeta wano abeeze eggwanga obugagga bwe balina ne mukwata wano abasajja abo obugagga bwe bafulumiza eggwanga ebizimbe bye bafukumula e Dubai mwewamu ono babagabira 15,000 nosa omusajja omukulu asitamye ku gombola alinda kabuzi kabirevu biwanvu musimanye no gavumenti program y'ekalamu abantu baleke balinde embuzi ze baagala anti tetuganye in reality mwami Museveni amaze emyaka 4 mu buyinza gwe wali olabyo program yekola ndagero tino program bagiteekawo bali serious yakola kwanze nange ng'omubaka parliament obubaka tebumpomera ng'abantu bonna boyitamu bawanjaga kamalo kubuza mukyalo bawanjaga mu kibuga bawanjaga abali ebweru eggwanga bawanjaga buli omwali bubi n'abafulumya okgenda ku kyeyo bali eyo bawanjaga bagamba ensi yaffe muli gitereeza ddi tukomewo ewaka naye nga bw'otuula mu parliament tewaliwo ssuubi ndabye tusuubira Andrew ne ani ono Abdulu nkulabye munabe salam abeera luddawa kansanga wali nabaliko wa WhatsApp malabe namwe namaliga mulabyeko naye watesezza mama Linda ekawuku eri ku luguudo lugenda Entebbe Mansa Degeya ekiwanise agayo Luttwmaguzi mulabire nnyo bali nnyo kuwulira mukulu Vincent kulabye ne Vincent Senior kansala Moses Kawumu ne kwali mulabye atyono mukulu yani ye Kabolo Joseph ali Mirunda kyamuka kyanda mukaka doziba Masaka giradi enakaseke ne mulabye kunga ne kwali abale bangi nnyo kwemuli kyagenda masu program lengera ngogende onale boma yanja naye gwe ngolabo obwavu buliwo mu ggwanga kyali badde kubulira ebikolebwa mu Kereziya atowakana Museveni ali mu campaign ne mutabani wali mu campaign Kyagulanyi oba ttiimu ebwe efuluma balina okuba omugoba okutwala mu komera okusaako ebisango bala ni bayesebonya sente zino zemugamba nti baasabyeyo muna Uganda ayagala kumanya bazisabanira bazijja mpozi professor agenda ku nsonga eyo waliwo bakwano bange abali ku TikTok wano ndabeewo abati ndabeewo Yusufu Wanupu nendabako ne mukulu Walakira Posia nawo ekivumu mukulu Medi Maseruka driver wa Honorable Sewungu awo ekalungu mukulu Lutalo Moses Dokita Mutiba Munana wa Kikamulo mukulu Kabenge Yuda mama Namyalo Justine awo erumpewe Kabalega Enoka sebo mwebale nnyo mwebale ddala okubeerako n'abantu mwena abanakaseke ombuzize ekibuuzo ekyenkizo ebuzijjawa mbadde nina kyetunuulira wano nga baasabyeyo baasabyeyo 2 ministerial police settlement ze tuliko mu kaseera kano mu parliament budget ekulaga nti KCC yaweereddwa bilioni 350 mwemu ze mwagiwa gye tuli mu kuteekateeka kati mu budget egenda okusomwa mu mukaaga kubaga kati ffe tutunuulira ku level ya ministerial police settlement ku floor ya parliament ne tudebating bwe tumala okudebatinga nga tumaze okukola recommendations nesindikibwa mu kye tuyita budget committee naye KCC ekibuga ky'eggwanga kirimu okusinziira ministry kye yaleese ku floor ya parliament kirimu 351 billion kyokka nakulaze wali office of the president ne state house zirimu 670 billion okitegedde kyokka Nakaseke district mu appropriation bill yaweereddwa 41 billion ne district endala bwesogeza zezitemwatemebwa kateebereza district ennamba eya Nakaseke erimu abantu emitwalo n'emitwalo eweereddwa 41 billion kyokka yo office of the president and state house erina 670 billion y'ensonga lwaki tubagamba bannayuganda bano abasajja tebaagala kuva mu bukulembeze bamaamidde obuyinza oba ezino ensimbi ezibatimbye ebbula balowooza nti zemubayiira bwe muziiwa muzijjawa bino byekugamba n'ebyasakulina sente
URL nalabanga okumbi esoloza half zeteekeddwa okusoloza kakati mwe bwasindika ne bagamba mutuwe zino era namwe mubawa muzijjawa of course wakati mu kusomooza era kyova olaba ne kufulo ya parliament eyo tugamba baganda baffe nti bannange ebintu bino tubirabe ffenna nga bwe tubiraba era olumu nebaza baganda baffe abali ku luuyi luli kati nga ku supplementary budget paka bannange nedda bannange kisusse ne tusitandinga. So singa ffenna tujjawo ebibiina by'obufuzi ne tulema okulowooleza amawanga ne tulema okulowooleza amadiini naye ne tulowooza omuntu ali ebutalangu ali eri ekyannamukaaka ali eri ekyenjojo omusajja ali ekkalamoja asula mu bumanyata nga mwe muli mukuba amabatike naye nga gwe oli mu State House Office of the President otwala 0.6 trillion. Okitegedde 0.67 trillion. Otegedde kuba zino 670 billion. Boziza mu twine ebeera 0.6. Yes, ebeera 0.6 trillion. Almost. Kati kikulaga ki? Nti olwaleero bino byowulira yaguze bagundi bano abaana byabufuzi temugibuuza sente zino kyegenda zikolamu. Of course twabibabuuziza naye n'agamba kuliko ez'okugaba mwami Museveni agenda okugabira bakibagandi kuliko ez'okugaba era twagambye eno vote tugistanding over tusoke tugize ebbali eno vote eya 001 ne 002 soka maziteekako wali wabbali tusooke artist bino tubiyise nga zino zisookese zize ebbali lwaki mulimu sente mwami Museveni sente zagenda agaba kyokka nga yo oluvaayo n'agamba bano abagaba amabati banoonya kipopularity abakaba palamenti bwemuwa abantu soda zibamunoonya kipopularity kyokka nga yekifu popular oba populist kugamba nti gwe chifu ojja kuva olw'omuntu nga totegekedde gwe chifu kyokka eyagala okubeera so gwakulembeddemu kitegeeza nti byoyogera ekyamazima oba olimba kati mu kyonna era nebaza nnyo abali ku mutimbagano era nsaba mwenna abali ku TikTok abali ku Facebook abali ku Twitter abali ku WhatsApp bannange temuzikiza togeza ku insightinga si ku insightinga no article 39 wa abantu musemateeka freedom of speech freedom of expression article 39 1A hebawa abantu obuyinza okwogera kwebyo ebigenda maaso it is okay kulaga obutali bumativu bwabwe kakati olaba omusajja wakati mu kuswala naye era yalaze nti taswala n'agamba baweeyo 6 billion zigenda kola ki nga gwe mu supplementary osaba 230 billion for welfare of the State House bino bitulina okuvayo bibuulira bannayuganda babitegeere kubanga tebabimanyi olwaleero mutusindika mu palamenti mutusindika tujje tubamenyeremenyeremu mutegeere ebiriyo mutegeere eggwanga lyamuwo eriyimiridde eggwanga ekibuga feesi ya Uganda akugamba mutoleeyo awo 6 billion era bannayuganda mu kino temukitwala ng'ekyokusaaga ekyamwami Museveni okugamba mutoleeyo 6 billion muziwe Kampala mulaba amaanyi olaba amaanyi kitegeeza omuntu yalina ensawo y'eggwanga yalina obuyinza obwenkomeredde mukyala Kisaka tasobola kwogera kigambo ekyo ba Lord Mayor of course era mwami Museveni kubanga yalina ensawo y'eggwanga yalina ekisumuluzo Lord Mayor bw'atuuza olukiiko lwe wali ku Stoholo olaba kansala tuvaayo naki of course recommendation zikolebwa na bino byonna naye era asigala asalawo ye mwami Museveni era olaba bwe yagambye babaweeyo 6 billion era mwana wattu sente zavuddeyo naye ekyo kikuwa ekyokulabirako gwampuliriza mwami Museveni bw'aba asobola okukeera enkya n'alaba emitimbagano empompogoma z'ebinnya n'alagira nti baweeyo 6 billion kitegeeza enkola y'emu bannaffe era gye bayitamu okusikayo sente ne zigenda mu bintu ebitalina makulu kitegeeza amaanyi gakozesa okuggyayo sente zigende mu KCCA ge maanyi ge gamuze power zasobola okukozesa okugamuggyeeyo ezo sente nina kyenjagala okugula wano oba ttaka lyange oba ekintu ekiri personal asologera personal kubanga bannayuganda ebyo bye mulina okutegeera tubibaggireyo mubitegeere mubirabe of course oli ayinza bajja kujja eri palamenti
Of course kati nkugambye. Era tukimanyi bunyanja parliament eyisiza omutemwa kwa sente bwezi kati kyogamba 6 billion yasose kujja eri parliament. Okitegedde 6 billion ogaziweebwe KCC yasose kujja eri parliament. Minister wa finance alagidde. So kyova olaba Uganda kituba tubagamba. Bannaffe bano nga bakyali nga be bakyali mu essiga ery'executive nga be bakyali kulembera abantu abeerowoozaako bokka tukyalina obuzibu bw'amaanyi eri eggwanga lino ng'omuntu amaze mu ofiisi emyaka 38 myaka 37 bamane sekutale bali eyo myaka simanyi 5 simanyi myaka emeka oli tavaawo kwegamba amanyi amakubo gonna ag'okubbiramu ensimbi z'omuwi w'omusolo oba Bannayuganda article 1 ebawa sovereignty of the people oba sovereignty of the power ebawa obuyinza obwenkomeredde era temukoma ku exhibition ya potholes mu Kampala yokka muleete exhibition ku malwaliro muleete exhibition ku masomero era ndowooza naye ngenda teekateekayo ey'amasomero gaffe ag'omunnakaseke tubalaga amasomero agali mu binabina abakulu abasomera miti abaana bali miti abaana abasomera wajja yabawandika ku blackboard bwe twawandikanga kugenda muto ojja kuleetera ebifaananyi tuuka emityomero nga tuwandika ka blackboard n'emyaka tuuka emityomere natuukayo basajja batu ne bakazi batu ab'ekitundu be bali mu kwekolamu omulimu bazimba abaana bakyasalamu ebitabo ekitabo kino ne bakisalamu gyebiri ng'abaana bawandika ne ku ttaka ebyo bikyaliyo olwaliro mu ggwanga lyaffe tuuka eyo ekalamojo olabe ekiriyo disitulikiti ya Napaka zirimala yataka ebifaananyi okuva ekalamojo nga amasomero makambwe nnyo disitulikiti ya Napaka nogaja tebeetaaga naliyo Napaka disitulikiti ya Napaka ekalamojo nga tulondoola lwaki abaana bajja eno ku street e Kampala disitulikiti ennamba erimu essomero limu erya sekere erimu ng'abantu bameka neerabidde figa naye abantu of course bangi bali mu bamanyata bangi naye disitulikiti ennamba erimu essomero limu ate erya kereziya erya siniya weebuuza omwana engendo z'asobola okutambula agende asome nga naffe wali eri omwana olaba okuva ekikamula agende ku kiwoka eseesiwala ng'omubaka nwana okulaba nti sidi sukulu era etandise okuzimba wali ekamuli kwegamba abaana basembereza service naye disitulikiti ennamba erimu essomero limu bwe mba nimba buuza ab'ekalamoja kuba naliyo nze kennyini ng'abantu bali mu banyata obuyimba bwe babita manyata bekuŋŋaanya ne babeerawo bambi naye nomayo bwe bekuŋŋaanyiza waliwo enguudo za kolasi zikawerette waliwo neziwooteri ezimba ez'amaanyi okuyita abakulu bo bano baanikako kawunga baanikako bulo mumanyata bwabwe bava eri ne baanikako obulo ne baanikako muwogo naye kuliko abakulu zimpenko n'eziyitako ezigenda okugjayo amayinja ga mabo eyo munda okugjayo golodi ne woteri gyeziri abakulu gye bakuŋŋaanira ne bateesa enkiiko zaabwe ne banaatwalamu ettaka kati nze bwe ntuukayo nensangayo enguudo za kolasi nensangayo woteri ez'ebbeeyi kyokka nga bannansi basobomanyata teri ssomero teri ddwaliro kati ekyo kifaananyi kiri nyumba z'amabaati olese otaddeyo insecurity ento zitutte ettaka olitutte golodi omututte of course bwe tobiraba n'abantu baliyo batyooyinza ogimujjako ente gwe ndowooza tolaba buvidiyo buyita ng'abantu babakuŋŋaanyiza bali mu batulugunya abapolisi babeetoolodde eri zente abakulu batwala kuba of course bali abantu bannansi tutwala ekifaananyi nti buli muntu alina emundu si buli nti buli kalamujja alina obusobozi so zino ente olaba bannaffe bateekayo insecurity bo bannaffe bente batwale golodi batwale ettaka akatambaala ako akalowooza nti eggwanga lyavu eggwanga gagga nnyo naye abalikulembera nga bali mu mamotoka ag'ebbeeyi basula mu mayumba ag'ebbeeyi emitima gyabwe myavulu nkupe baavu kyova olaba eggwanga olwaliro balitadde mu katu kamala okulaba nga nzisaamu amaanyi abanaffe balina amatovu enabyewangwe bali nnyo balikuuza kintabuli kya muziki mudda program emwe baligoberera akagolo nakutaddemu dde kibalaga nti bali nnyo ate
Jagwe Tony Luanga erusalira baliro Cameroon mawogola South nabalabire nyo ona Luttwmaguzi eyo kisitu dani babitayo empala bule kaliraya kiruda wagalira empala bule nusibugerere ni kaliraya yagina ulanga kaliraya ebigambo ebisinga byemoteekako engeri gye muwandiisi sijja biteekako babayizo ganti zembyengeddeko mwebanyo program omukulu naali atoma ali mateete omulongo kato henule enamasuba ku kikajjo wali mu kikajjo munda n'abala bakyali banyo ne Emma Wuye Emma Sanji aganti webale nnyo webale ddala mwebale ono Luttwmaguzi ebigambo biri nnyo mu byogedde era mu kyawanda muliro nenga tugenda kubanga tuva wano tusinza kuva wano kuwumbawumba nga sinabagamba nti ebisanja byamwe biggwako kusinga kuteeka enyubiri ya leesi nze kikujjukiza oba batukimanyi kati ekyo nja kigamba omusiraamu tajjukiza faaza agenda mu bisa kujjako oyo faaza aliga ekijjamu wamanya wayazinira newuwasaagala sebo nange okwebaza abali mutuuliriza mukulu Kasaana Namutamba mukulu Kasaana mbuzi wa takisi awo balituuliriza Samu Kasaana muzeeyi Bazirengedde Kalungu Masaka Mwami Robert Jinja Road wa taxi we balituliza mukulu waswa inakawungu we balituliza nayo badde ogamba ku amasanyaze program we eri buli kimu kyagwa era mugenda ke wa minister wa masanyaze nakabirwa amulabe ebagendayo omuntu okizibwa geno program zagira naye zayimiriramu yemune bali batensiteso gendayo bano mubalinda kuzikubirako campaign za Museveni kusabirako bululu mukulu Senyonga ekabuoko naye we balituza kabuoko kiri Masakando mwami Mwanje endalage Bukoma Nsimbi baba na Masaka twawamba wadde twabazinga ko buzinzi mukulu Kalyange Kufu mukulu Anguzu ekira kokasi naye ate speaker atuza ate olukiiko bonna ne bamuwuliriramu ekitegeeza afunye powers nkulaga ekirala ekyo kye kisooka ekyokugoba minisita Namugaza era namuleka naye nga kimuluma muli speaker okuba ne powers eziconvincing ababaka b'enaale mu bonna ne bamuwuliramu n'abopposition ne bajja wali ne balonda yes agende kati ekyokubiri ekyamuluma kyekyokuteekawo akakiiko ak'NSSF okunoonyereza owulira mukyala mongi mwali atakaka anti mukyala mongi asubscribinga ku gavumenti y'ekapeeka era gye yavalabadde waliwo difacto gavumenti eri kapeeka kati era yagamba wetwabadde ekapeeka kakati ne bamugabe ekapeeka bikwataganira ne sente z'abakozi wano kakyaba lumajjale baga omukazi oyo sipika tujja mufira ayakuwa ekyakapeeka si yali ayogedde ekinene anti ono okuteekawo akakiiko akanoonyereza kwenesese olowooza nti ekiyigisa ati nze nkugambye nkulaga okuteekawo akakiiko naye yakimanya gye kigenda okwabikira kuba okimanyi sipiika kuba okimanyi omukyalo omwe yadduka mu Uganda bakoko omubuuza kikyali alidda mu nga bani abaazitwala bakopi simanyi bazitwala kakati gwe ekyo gyemba njajjukirako omwami omwe yakwatwa amutanga ddamwa kati gye nkugambye kyalina abakulu bavubuka be mu kooti mugere mu kooti mumpaabire we kooti zirimu basajja akukuyingiza naye mulaba ng'asayininga epeni yali mwenyini yakwata abavubuka be n'abawa sente nti mumpaabire ne kakati olwo yakutta abavubuka be bonna leko kiryowa nti mujja mwogere nti etteeka ly'ebisiya gatirina kukuya nga bannaddiini bamukeera ku makya wayo etteeka lyaffe oteekako kakati awo talina kusonyiwa sipiika we yamuwa omuguwa gw'okwetuma etteeka erimenya etteeka onaleko kiryowa kanso buli lunaku Museveni akozesa bilioni 2 ez'okulya emmere bannansi abamukuba jjukira ye talina na 10 kyakuma ogwo omusolo gwa mumwe mugumuwa Museveni yayogera ali akalo n'amatuuka bilioni 2 kati teeka andabe akwata abo obubaati agamba obubaati milioni 2.5 obubaati milioni 2.5 nino bafirako namwe mwebase mugoberedde kuli obubaati twalibadde tusiimako nti President Museveni atandise ddi kibana banga baati kijja Seruganda bw'osanga nga jjajjaawo ng'agamba nti basebo ngenda kutandika bye naalikoze mu buvuuka teweewunya ejjajja nga ali myaka nga olowooza bano abasajja basobola okulwanyisa obubbi nga bw'obalaba teri musibe mubbi
mwasiima nnyo olubusi wabira mwami Museveni waliwo ebigambo byayogera n'enseka ne bambuza omusajja nga oyogedde n'aseka ng'agamba eggwanga litandise okumpoomera abantu bavudde ku biliyoni 109 baze ku miliyoni 2.5 bonna bali kuli amabaati kakati njagala kwekyo mwasiima President Museveni alese party development model nde sisiimanga mwabo ebigambo byange bimakinge Makerere University nasoma afuna nze siswalangako aba basiima ke basoma abasiime kwanza ekimanyi mwami Museveni twamugamba bw'oba oyagala okulwanyisa obwavu togaba ssente namine gwe mwite omujega teyagabangako ku ssente bw'abeegini babayise kimanyi omuluka bagwayo miliyoni 7 ne bakuba mu ngalo basajja batu ne baweta emikono mukwena samu ebiri amaze okugoba abayiri n'abawa ssente yagaba ki amaduuka kati kweyo babita ng'ogyeko nti obwo tetwamukyawako kintu kimu nti yali yakyawa obukulembeze bw'ennono obwo teyali musajja yali musajja nga eddagala libeerayo malwaliro wamwawe nkugaye bano balina gye baava ne beekukuma eruwero ne basangayo generation yabenadduli bamusanga anti y'omu ku generation yabo kati takuba mulanga si y'omu kubakuba omulanga kakati n'olwekyo twagamba mwami Museveni bw'oba onojja abantu mu bwavu tobagabira ssente era teri nsi yali egabidde bantu ssente mugundi nkuwaddeyo nobawo nedda tegiiyo oteeka programs ziri ezitunulwako nga kati twamu ekyokulabirako kife tetulina kasajja ku mutima nga gwe koolina ku bantu kugaggawala ne tumugamba zaawo ze bayita cooperatives ebibiina byabwegassi tojja kulaba bantu basabiriza abakugamba kenkulabyeko yo werisi kyafudde era oli ojja kuyitawo obubaasa abo bwakipu populative mugenda mugabakyafudde babaka ba parliament bangamba basinga anti naffe si buli mubaka parliament ndi ali bulungi anti mwe mugamba bayoola ate nabo bwe balaba ketukulabyeko tetukyafudde esente ne baziyisa ne zigenda ziyite bazijjayo kiro anti kakati ngamme kampayo mubaka parliament gola bali obumbi bamuyise obu ne bugenda kubanga nammwe yabasomesa President Museveni yabasomesa nti parliament should become a punching bag buli kizibu ekiba parliament ne mutulabuzukuka ne mugase Luganda ffe tukugulira emmotoka z'otambuliramu otambulira mmotoka 6 tukugulira buli kimu kyonna kya bwerere otandike n'okulyanga buli lunaku emmere ya buwumbi 2 ogigula Russia ne bw'oba ogigula Russia emmotoka yabagulirwa ennaku ezo mingi ne parliament yali yabukadde kumpi 2 kakati gatto obukadde 2 mu babaka ba parliament 5 ziba ssente nedda nze ebyo sibyagala bebakuuma tebabatugumbula bwe mpaayo jeno w'amagye kati atayingira ssaawa 10 mu kisaakaate kye naye nga bamukuuma olaba bateekinza oba ne bajja parliament era ennaku ze njagala kwebaza baminisita bukya baatandika okubayoola ku kyamabaati tukyawulira bumotoka ze kuba bugombe ne kati bamunywe tivuyo ayitawo olwekyo mugano wange namaliriza mbadde nkyagala okugamba mukulu Museveni wali kipya mwami Museveni kyakyasobola kukolera ggwanga seetaaga kumuwandiikira kabaluwa nze nakuwulira nze omubaka ba parliament basinga okubira essimu naye namugamba nti nze tosobola kungula ekisooka nze bwe wentambula ewaffe twagala twogere ku services ewaffe gye walwanira mu Nakaseke kiki nange kyendabamu okwenyumirizaamu okuggyako okuleeta ebibinja by'abantu ne beegabanya ettaka ly'abajjajja baffe ewaffe Nakaseke gye walwanira waliwo kubo werageranya n'omusajja gwe bakuuma ye ali ekyemisana kya biliyoni 2 buli lunaku oyo aba mubi tujja nga tetwogeddeko ekitiibwa muhakanizi onabawumbawumba ojja kumpa ebigambo bibiri ebinyuma kusaidiye mpozi oyogedde ku nsonga fakiti siniya kyogeddeko na Luttwmaguzi bannayuganda kambabuulire eggwanga lyaffe liri mu inflation eyitibwa double digit inflation eri 10.4%. eyo inflation eri waggulu naye omaye ekigireese Museveni ye method zakozesa right now ziyitibwa tight money tale policies nti teekayo emyoga teekayo PDM teekayo entandikwa ezo tezisobola kukendeeza inflation wabula kyolina okola olina kuleeta kye tuyita practical structural solutions zitya olwaleero abantu bazimbira amakubo omuntu w'e Nakaseke
okuva eri engoma kinoni kinyogoga kiddagala waliyo ebikozesebwa ekiwenguzi tekiriiwo exactly nikiragwawo ddi omwana atuuke ku ssomero ng'omusomesa musasule ng'alina waatuula ng'education eri quality naye bino ebyokuteekayo ssente teekayo sini yakyogedde tosobola kujja bantu mu bwavu ng'obagabira bugabizi ssente era nze kyova n'abantu b'ennakasike benkulembera mbagamba nti nze Ssebunya asobola okujja wano nendekayo emitwalo 10 nempaayo amabugo nempaayo seminti naye nina okulwanira omugabo omunene ogubagwanidde tulwanirire amakubo tulwanirire amasomero tulwanirire amalwaliro kuba buno obuntuntu bwo buggwawo bwa kaseera naye bino ebintu ebiri structure bigenda beerawo abaana baffe n'abazzukulu baffe bisobole okubaganyulwa ffe ng'oba oleo tugenze naye mu byonna obuli bw'enguzi nga bukyagenda mu maaso tuyina ze tuyita sample of corruption cases mu mwaka gwa 2021 gwokka zibalirwamu 15.1 trillion esente zatambula bwe zikiza corruption sample corruption cases mu mwaka gwa 2021 gwokka bino siri tetuli kubyanjwanjwa bino byonna biri mu bitabo bya Auditor General muwanga bikulaga Minister of Agriculture yokka yabulirwamu obuwumbi 706 kyagenda bugenzi bwe Water and Environment obuwumbi 605 obuwumbi 654 ali ayina okuteeka alipooti mu nkola. Of course ife zino zijja ku floor ya parliament ne tukola recommendation ti abantu bano bagobebwe abantu bano bakolebweko forensic kyetuyita forensic auditing zikolebwa wajja wa sente bakolebweko kyetuyita lifestyle auditing betika yali akiriso naye ebyo byonna tubikola byonna bwe tubikola nga bwe nagambye omuntu alagira nti KCC bagiwe 6 billion na minati sente nezikyuka y'omu era agaana ne bano abandikoze ebyo olwaleero institutions ezandibaddemu ez'ensonga kati bw'otunula Ministry of Education yokka yabulirwamu 3.4 trillion mu 2020 ziba ziragawa zinakulimba ki security yokka yabulirwamu 4.2 trillion bino biwandiiko birina mu alternative budget yaffe gye twaleese just sample cases mu 2021 naye bino tulinga bino byonna abali mu kkubo mulamba empiso omwaka tuli mu 2023 jogera ku 2021 kati bigenda biri kalinga bityo eggwanga ligenda byerabira no kati bino njogera 2021 kati 2023 simanyi 2024 binaabeera bitya ng'olwaleero eggwanga liri mu katu abaana baffe wa UPO muweereza omutwalo gumu bugulabirira omwana omwaka kati education ky'abantu gy'obawadde nga ne article ya 30 eyogera ku right to education bw'oba onoosaanyawo eggwanga saanyawo byanjigiriza ekisembayo omuntu wagamba nti kakati oba ebintu bibalemeredde mu lisayininge abamukyama baani mu ababaka ba palamenti no olwaleero nkugambye omuntu yenna akuta institution zonna mu ngalo 5 Mwai Museveni n'abantu baboolubatu n'abantu abatonotono eno parliament bagoba yabakomyewo obukomi kino njiddamu kijjukiza bannayuganda atiko nambeemu ebawo obuyinza obwenkomeredde obuvaayo mwenna ne musituka nga ffe abakulembeze tumaze okubalaga bino byonna n'okubisa ku mmeeza kati tuli abantu b'ennakasike babalimbanga obujega ne babadyekadyekanga oli neyeesa ku masanyalaze nti nze ngaleese oli neyeesa ku luguudo nti nze nduleese tulina busobozi ekikondo ky'amasanyalaze musobola okwekwata nemukolamu ekino alabanga mukuŋŋaanye nakolaba emirundi 2 mu palamenti mukuŋŋaana okugoba Honorable Namuganza awo mwali wamu nindema okwalaba nga muteesa Luttwmaguzi ali mu America nindaba nga ali kumukutusewo yali akyetabyemu alwajja mukyetaba mu president mugoba no of course ssemateeka kirambika byonna nga process bw'erina okubeera naye nga bw'omanyi kyotuuka wali ebitemo ne bijja abantu nga baterimwanyu b'ennakasike ze nagenda mu palamenti kunyeenya muti era omuti mugutandika ogulaba nga ebibala bigwa naye mulina okumanya nti mu mbeera eno ey'akatubagiro ke tulimu
ffenna tetulina kulembeza mawanga yadde ebiina by'obufuzi yadde amadiini naye ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'ensi yaffe abaana baffe n'abazzukulu baffe oba oliwo nga tugenze profesa eggwanga likyali ku miliyoni 4 ez'abantu n'okusoma naye mabega zaali miliyoni 10 maaso zigenda kubeera miliyoni 10 naye ffe abaliwo olwayo twefudde basomba byuma twagala okubba ettaka tubbye buli nsimbi tubbye amabaati n'ogamba abaliddawo bo tubalekedde ki enakasika abantu babagoba ku ttaka buli kimu kifudde naye nga mmaliriza zikiriza abantu bange bano mbatumireko tugume awo ekanyale kyamaani wa LC1 mukulu Solomon awo emijumwa coordinator wange Kabega Alex Erumpewe ne Ova Kabuye mukulu Mukwanga awo team manager waffe timu yaffe ya Kikamulo Coach Jamada timu yaffe ya Kikamulo na mwenna coordinator wange wa district wa constituency omukulu Katali Samuelo ne Kansala Nifa mwebale nnyo emirimu gye mukola abantu kasoli ya direyinga naye ngenda kuba mubaleetera eno wiso kulaba tumubagabira ezo nsimbi zammwe ekigambo kimu ekya omukulu Muhoozi Mwahanizi tusaba Mukama Katonda mu ekiwumula eky'emirembe ebyamusobako ng'ali mu office ya Prime Minister Mukama Katonda siina buyinza bumulagira nti musonyiwe naye ekyo kiri eri Katonda emirimu gyonna gye yakola ebirungi Katonda agisimbe egyo egitagenda bulungi oba oliawo Katonda ye yasobola okusalawo kumuwa oba ekisonyiwo oba obutamusonyiwa nga tukyali ku nsifa abantu tusobola kweyisa bulungi kane Katonda tomuforcinga muntu kumusabira sala amusalire bulungi wabula okubeera nga byoli byakoze byeyogera bweyogerezi mwebalire ddala sigadeze alimanja sibunyomba kana kasike sento wangala nnyo ayisa abasajja kabaka wa njagala kwebaza abadde batuliza mukulu Mugerwe Nabulo mukulu Luninze nkuzongere mu kalukajjo lya mulungi omu lukaweese gayaza Masaka ewali gayaza mukulu Agabe Kasenge mukulu lekeraho gayaza nawe mukulu mukulu Begena Katandaga n'empalampa ebendegere ne chairman Mutibwa Samwe bali kubanga obadde otuliza mukulu Nanjwenge mukulu Kabale Sebo nawe webale kutulirizawo ekapeeka kakalaawo ne mukulu Sekajje kakati mwali mutegedde lwaki tumaze emyaka 2 nga tetulina governor wa banka tulina acting yali amyuka ya governor ngoloza lwaki tetubana governor president Soni tanakulula mu mwamu mumwe ewayola beyense beyawo nga telina governor Uganda ikakati bo mukyala babingi egwanga litambula kwa kabani bwana abasajja tebalina ke bagenda tulekera obuluvu bwabwe tuyagala president atwinge time eronda governor olaba governor abawaali ne baziyola nenga taliwo kati kyogamba bayodde nona aliwali nga kisiikirize kyako ate go mwapurufi nze na mwapurufi nga mwennyini wamula musobozi namulaba naye nga kisiikirize kyabwe ekyo bano tebalina ke bagenda tulekera naye njagala kwebaza nnyo omwami Museveni olumugenda ne mugamba tetwebazaako kino njagala kigende ku likodi nkwebaza nnyo mukulu Museveni bannayuganda wabawo otulo bafuluuta ne gwolaba yali badde atunula omuyitako afuluuta n'omuvubuka omuyitako afuluuta ali mu kasitense n'omukadde afuluuta abaasoma bafuluuta bannaddiini bali kufuluuta kwegamba twebuuza eggwanga lino lwaki tutuuse nga bwe tufaanana njagala kubakubira omulanga mpulira mugenda ne mwekubagiza palamenti tetuyambye nange ndi mubaka palamenti mbagamba tetuli bayeezu kubanga ne yeezu si buli kimu nti yakikola fe omulimu ogwaffe tugukola ng'ababaka ne tusuubira nti nammwe abantu ba bulijjo mulina kye mulengera nene babateeka mu diversion after diversion kati njagala kubagamba nzija nkibagamba Museveni tayagalangako mugagga yenna mu nsi ye inga bwe bali banje ebyo bibanda baba musinkana tebaawo ngani oba bahamba musinkana abo bahamu berwanako naye Museveni tayagalangako mugagga era anyumirwa nnyo nga laba musabiriza kenkulabyeko emisana mwogera bigambo birala tekyo ne mukola birala nnyo abalala ensi gye yagala gye batwala naye njagala kubazaamu essuubi nti bwe muba mwekwasidde wamu Museveni ali siriasi bwe ndaba nga buli avaayo amukuba omuggo ku mutwe ewa ku mugongo
nenda banga yeye kani mutabani we bali mu campaign sebo mutabani wali mu campaign nayo mukulu wali mu campaign ekitegeeza father ne son be bali mu competition kati mwabala musigaleyo nga mwebasembu mulinde kyagulanya abalwanirire bambi abala mulinde bannabyafuzi bajja kuweyo omutwalo n'okwesoma soma nsuubira bwe mukwasaganyiza wamu naye ate ne mbate muri mu byabufuzi nze kyensinga okubalumibwako kwe kubaawo n'emmere gye mulya n'okukola bw'oba wa boda kola namaanyi era ensonga lwaki nsaba baafande obupikipiki bw'abaana obujjudde ku police station nga naawe nkulwanirira bakuzimbire osula awalungi nkulwanirira ofune omusaala akapikipiki k'omwana wa boda naye kamuwaddeyo ekakole n'ettakisi eyo gimuwaddeyo ekakole nammwe aba boda tubasaba effujjo lye mukozesa olumu okukwata piki zammwe nayo likendeere olumu ebawanuwe ne muvugira okwo ne babakwata naye kyesikkaanya nakyo ze zino sente ze babateekako emitwalo 45 simanyi bagiyita za license oba emitwalo 45 ezo sente nnyingi nnyo ate mwali badde muziwaayo ne mutunwe n'amakubo kwe muvugira n'otuuka mu kibuga kye bayita capital city y'eggwanga nga kyonna kifaanana bwe kityo omusajja afuze abantu emyaka 40 nga baasoma tebakyategerekeka abaasoma babuuza abataasoma nti owaye tulagawanga n'abataasoma babuuza abaasoma nti ate mu abaasoma tubadde tulowooza mwe mulina otutegeerera olwekyo mubeera mu kyefaanana bwetyo tulina okwekwakanyogera akagambo kamu ku mukahanizi tekaweza ddakiika mukulu mukahanizi tusaasidde nnyo famire ye tetubagamba bulijjo nti ensi tugiryako makoola era ffe tubalaba abakungu ba gavumenti bwe mufa ne tubalaba nga babatya mu byerikoputa ekkololo nga babatwadde emirambo gyammwe kolo babatwaleyo mu nsiko gyammwe gye muva naye bwe muba buzze wano mu nsi yaffe mu kibuga kyaffe Kampala be humble. It doesn't matter enyumba gy'osulamu oba ya buwumbi bumeka, no one wants to know. It doesn't matter oba ovuga motoka ya miliyoni 5, no one doesn't know. Kyetwetaaga ye munansi ye n'okuweebwa ekitiibwa. Oba gwani baba kugoba ku kibanja eno essimu yange ne wiiki eyo nyinza okgendako mu kikolwa UN bampise eno essimu yange nga bakugoba ku kibanja omusaatuusi bagambye ab'ekirema abeebulema olunaku lw'enkyambalinze mu parliament baba kugoba ku kibanja ng'oliwe Nakaseke essimu yange eri 0757 professor ngamba we Nakaseke kubanga ninayo n'abeeno etololewo na lebosalo pendi abazemba yambe mbumba yambe kubyetaka nembagoba naye nduwe Nakaseke gwe gwentandikirako we Nakaseke essimu ya eri 0757 nkaga mwenda ana musanvu atano munya 0757 694754 neyanziza nyo wangala aisaba sajja kabaka wa